Twongera okukwaniza kunate munyo live tugenda kutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu bitundu eby'ekyankwanzi. Eno nno eri ettendekero ery'ebyobufuzi National Leadership Institute ekyankwanzi. Era ng'eno abakulembeze ab'enjawulo batwalibwayo ne babangulibwa mu nsirika ez'enjawulo. Sabiti namba wabaddeyo abakulembeze abava mu kitundu ekya West Nile. West Nile ina districts z'enjawulo ezigikola omuli Madyokoro, Nebbi, Yumbe, Pakwach, Jumani Moyo n'endala. Era n'abakulembeze babanguddwa mu manifesto ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM mwaka 2026 babanguddwa ebintu eby'enjawulo ebituukiddwako okwebuza ebibuuzo n'okubaanukula. Katulabe olusitikano bwe lwafundikidde olukulungudde Sabiti namba. Abakulembeze abava mu bitundu bya West Nile balaze obutali bumativu eri yafesi ya president n'ekitongole ekikola ku manifesto ya NRM eya 2026 olw'ebisuubizo ebitannabakkolebwako. Babadde bafundikira olusiriko olukulungudde Sabiti namba ku ttendekero eri ebyobufuzi erya National Leadership Institute ekyankwanzi ne balambika nti emirundi egimu ebyogerwako nti bikoleddwa biba tebinnatandikibwako ng'omubaka wa president Ekoboko era akulira ba RDC mu kitundu kino Emi Mitala bw'atanga Eriyo banafa abamu nga obeera mu district naye nga tomanyi na bigenda mu maaso. Obanga oli muntu wakutula mu ntebe na ku meeza nga totambula tofaayo kumanya bifa mu district. Eriyo ebitukaano n'oba nga tobitegeera. Batoluso kitugudde amaaso okwezo projects ezimu nga senterooza nti yazikola naye nga ate ku kyalo teziriyo. For instance, Ministry of Works erina oluguudo lwegambye nti baalukola rehabilitating naye nga ate terunatandika nga telu mu district yange. Aba ministry ebyenguudo n'ebyentambula nabo balambuludde kubikoleddwa mu kitundu kino ne bye baluubirira okumaliriza mu kisanja kino. Gamba maybe amakubo ga West Nile region bwogalengera bwonna bwe tugagoze nza gamba tukoze maybe nga 65%. Ate tusuubira percentage sigaddeyo by 2026 tujja kuba tugamaliriza. That is road amakubo kutaka. Airport tuli ku 80%. I think we are on 80%. Olusirika lwaggaddwawo Willis Bashasha akuli ekitongole kya manifesto myafesi ya president kulwa Ssaba Minisita Robina Nabanja eyasabye abakulembeze okukolerera abantu nga gavumenti ya NRM bwe yeeyama nga bannayuganda bagironze mu kalulu aka 2021. Omusolo gwaffe gwe tukungaanya nagwe gubadde tegujja bulungi, so ekyo kiba kitegeeza nti resource envelope yaffe eri ntono. Naye kyetubadde tugamba nabano n'okugamba kyetubadde tukanyako nabano kwegamba nti we need to reprioritize okulaba nti ebyo ebiriwo bikoloddwa ne tubiconcluding ne tubyanjulira abannayuganda. Ebyo biba bisigadde nabyo tubanyonyere nti tetwabikola because of this and that reason. Naye report je tufunye ndaba economy egenda eterera na ekitegeeza nti sente bwezeyongera okubeerawo ate ne ba financing ne plans nga bwe ziri tujja kubanga tutambuza percentage ewerako nga we tunatuukira enkomerero ya tamu. Bya Mohamed Wamala ne Wandulu Boni, Salt TV, Omunyo.